right. Kati muchala Wangadi agenze mu parliament ga submitting ze budget ye jagala sente zimuyambi bino bigabo yayogedde. Yagambye nti ye bwe bategedde nti president agenze Bungereza kwogera nsonga zonna za political prisoners. Kati Wangadia nagenda mu parliament na submitting budget ye wabula nakola submission nti afunye time nagenda makomera gonna abuliddwayo wa political prisoners ye tabalabangako. Kati muchala Wangadia namwe ba comrade njana soka bategeeza nkole clarification. Teri yo file ya monna fe comrade yali mukomera nga bamuwandise ko that he is a political prisoner. No. Baba wandika kugwa butuju. Aggravated robbery. Teja kusanga fo ngo political prisoners. No. Njagala mbere kiria. Wangadia government yagenze ng'anoonya ba political prisoner across the country mbute yasanze political prisoner fego tuwogerako. Kati muchala Wangadia njala kugamba mu file z'aba comrade mona bawambiddwa abali mu thousands togenda kusanga file keberemo court ngeri konti gundi political prisoner. No, it's we who know those people that they support national platform and the people power. So when those are they are supporting political parties called NOPE. So if you kidnap them and you arrest them, those automatically become political prisoners. But on their case file, they can't indicate there that these are political prisoners. No, they indicate them as terrorists, thieves. Okitegedde bulungi nnyo. Kati Wangadia psychologically gwenge yasoma kitegeeza oyina obuzibu mu mutwe gwo. 1. Sikunenya maama lwaki nenye yakuwa omulimu ogwo nti yaguwa omuntu atali physically fit okubera mu office. Ekisooka oli wandali owendali olutinda lulamu entindo nnya kebere motoka giramu motoka nnya. Kati kirabika naawe bw'oba otunula mu file z'olina file ziberamu zema multiplying oba otuna kati ne issues ziranga ziri multiple oba otunula mu angles ez'enjawulo. That's why nti ovulira ogamba nti gwe tolina wa political prisoners. Kati ze issues zetwandi batutulako ku exposing omukazi ono kubanga bwasindika message eyo message esindikibwa mbazungu bagamba nti ono ye president wa Uganda Human Rights Commission agambye nti ye atambula makomera gonna mu Uganda talabayo ba political prisoners. Febe tukire yiminga kubanga president n'abale babagenze eri babagenze bageketi nti bannafe abagala enkyukakyuka ba political prisoners bakwatibwa. Kati ono Wangadia ne baga they don't see any political prisoner nenga akyogeredde mu ignorance y'omuzungu bw'anawulira ng'ono yakulya Uganda Human Rights Commission ega now we see the claim here that you detain political prisoners from national platform, but the person who leads that department, the chairman of Uganda Human Rights Commission, she stated that she have tried to check across all the prisons across the country. She hadn't met any person related to political cases. That means Ruda katakubi mupira. Ochitegera orada kubi mupira. Nenga ate bo case muzija mu failo babayita criminals, babayita terrorists, babayita babbi. Ochitegera kati wino statement zo gante nkulimba. Admission book jebayingiriza kwa basibe nga bakatuuka nga bava mu kooti ez'enjawulo. Emisango gye tusoma mu admission book tetulabanga mu political prison. Tulabamu emisango oluusi terrorism, obutuju, oluusi mada, obutemu, oluusi okukabasanya obwana obuto, obulisamaanyi. Tetulabangako omusango gwe bayita political prison oba so nze sobola kwogera ku kyesimanyi. Political prison aba yafaanana atya kuba nze ndi munnamateeka mmanyi misango gi egibasomeddwa so sisobola kujwetekawo kyesimanyi. Ekundi oyo wadde bamusomera omusango gw'obutemu oba ogw'obutuufu naye political prisoner ekyo tetukimanyi.
Obiga by'omukyalo no bifunyemu ki? President ali Bungereza asinkanye parliament ya Bungereza asinkanye n'abasajja bakulu abagamba nti tulina ekiri mu Uganda bawamba banya byabufuzi. Those are political prisoners. Akuli Uganda Human Rights Commission akugambye akebedde makomera gonna te mulimba political prisoners. Mulimba tujju bakwasibwa bakazi babbi batemu according to the records ze balina mu kitabe ekiri makomera ago. Nange kwe kujjukiza comrade Mugambe wangajja nti teriyo muntu yenna mu Uganda go bagamba nti bamuyita political prisoners mutabagobe koti makomera. No. Fairo ba CID oba ku police ya batutte bebekolera fairo nga tebajjeko na ba comrades ki kubajja ko statement bone betera misango jiba Mugambe akyeyo kivumbi go baakwata ne smart wa Bobby Sako Jeno Gaddafi babagulako misango ji Olivia utababagulako misango ki baba chete babagulako misango ki nabala emisango gye babagulako kati ono ye yagamba nti yabo abamanyinga batujju so si ba political prisoners ye Museveni kyovula ayagala kuza koti y'amagye ebere mu muki ebere mu placing ekola yayisize emisango gye gyonna egyo gitali mateeka kati bakujje ku bintu ku issues ez'amaanyi bakutadde ku just ekifaananyi kwoli kwokubira omuntu omo kwolekana kwokola buli kimu nani issues temuziwa time muzireke abatamanyi politics wa Museveni yayagala kuba kyankalanya buli kaseera mubenga muli kwekyo ye kyasinga okutegeera wabula nze image gye njagadde okulaga nti to defendinga kintu kita belonginga kugwe oba totakinga kintu kitakukozeeko bulabe yensonga kibaga nti one man's meat is another man's poison wakyokaayirirwa byotalidde genda olizo oluyimba lwa president olwakyokayirira byotalidde gwe kikawenjo ogira amakudde genda omusajja buli kimu yakiyimba buli kimu akyogedda still muganya okutegeera right now abasajja basharinze billions and billions of money mu parliament. Nobody is talking about that issue. Ompula bulungi tewali akyogerako ekyokugabana sente empya n'enkadde bakomredi baffe bali makomere bavunda teri akyogerako. Museveni agenda kuyisa etteeka bagenda kutuuza parliament bayise etteeka ly'abantu batwayingira mu military court nga kiri official muganyo kidebatingako muli kunani issues. Omukazi wangali yavule n'agamba mbuli yatala bankuba political prisoners muganyo ki discussingako muli kunani issues. Nkuzanyire wangali anga ayogera oliko ofuna obusungu ove ku issues ezitalina makulu. Kansoka nkuzanyire gundi prime minister bwe yagamba nga Kibalama amaze omukwata. But we are fortunate that Kibalama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother.